Osibyo otya mukwano gwaffe atwegaseeko ate mposi n'olunaku olwaleero anze Edison Kyeswa kubuuzaako ndi namu filosofiya Kasozi Samuel alina ensonga njagala okubeera nga atutangazaamu olunaku olwaleero embeera nga bwetambula mu ggwanga nawe ogiraba nga bwetambula tubiraba ebiriwo obukulembeze bututwala sayidi eno naffe tubutwala sayidi eno bwe bukulembeze eri mu gavumenti eyawakati ate of course nga n'okusingira obukulembeze bw'ennono atulaba mu ggwanga nga bwe bugenda maaso okubanga butambula bungi nnyo gye buli eyo ensonga gye zize tutamanyi naye waliwo obukulembeze obw'omu central wano mu ggwanga erisinga okubanga liteekebwako ennyo amaaso eggwanga erya Buganda abakulembeze mu kaseera kano embeera nga bwetambula birungi si birungi abangi nnyo amaloboozi kakati agasituse ensangi zino kabaka aliwa kabaka waffe ayiruddawa kabaka kiki ekimuluma Katikkiro tumulabye ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga emirundi mingi ng'avaayo n'agenda maaso okubeera nga agezaako okulambulula ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka nga bwetambula of recent tumulabyeeko ne mu lukiiko lwa Buganda aga nti kabaka bannange kino bwekiti ne bwekiti naye waliwo abatayagala kumanya awo atayagala kubiwulira ati nina mwami Kasozi ono Samuel philosopher njagala abeere nga atulambikamu oba Katikkiro bano abaana si basibufu bampisa ababuuza Katikkiro kabaka omuntu Ssaabasajja gw'ayatudde erinnya okubeera nga bamubanjiriza kati Ssaabasajja Kabaka n'engeri gye bamuddamu si kusibuka kwa mpisa oba Katikkiro ye si kinene nnyo bwabeera nga alina kyakoze gwe kyosuubira nti si kituufu ekyokumuddamu batozizza gwa naggomola nga bwe kiri ku Ssaabasajja Kabaka Katikkiro addibwamu Katikkiro abanjibwa atyo gwe byoyagala Katikkiro ky'olina okumanya amawanga gonna obwakabaka bonna obwali bubaddeko ne bakatikkiro bwe batyo Katikkiro talina protection yonna eri awo ng'oggyeko mu mawanga agamu amabale gyenja okukuwa nti yo baprotectinga royal families oba n'abakulembeze ab'oku ntikko naye wano okubeera ddala mu byafaayo abantu ba wano ne bakatikkiro baale mu kukwatagana wano ekisookera ddala kye bayita mistrust abantu b'omu Buganda baale mu kutrustinga bakatikkiro yes ekyo kyaganira ddala kiva ku ki ti abazungu we bajja wano ne bafuula Buganda protectorate ne Uganda Buganda yali kingdom nga y'amaanyi kabaka yali alina obuyinza obutagambika n'ebiseera ebyo bakatikkiro baawo baabeeranga n'obuyinza beeyita naggwanga si bwakabaka oba kyekibalemaza okulemeza Abaganda buli bo beeyita ggwanga sebo mubosi bwa kabaka ati kakati yes olw'okuba nti ne mu kuteekawo Uganda Buganda ye spearheadinga kiringa Germany nti Germany waliyo Prussia ye spearheadinga okugatta Germany era Prussia yatuukanga nga yanjawulo Italy waliyo Piedmont Sardinia ye yagatta Italy eyawamu yatuukanga yankizo ne wagenda ne mu America states ezasooka 13 zaatuukanga zeeraba zankizo ekyo weekiri naye tetujja kukyataakinga ku kino kino kyekiviiriddeko kino mbadde nkyakuwa nti mistrust eriwo wakati nadda ku mulembe guno w'abaana generation empya n'obwakabaka nga si ku kabaka wabula ku Katikkiro kuba kabaka ali protected maida woli mutuufu ki wakati wa generation yento ne Katikkiro naye ate ng'era nja kulaga nti n'enkadde era nazo zakiina mu situation ez'enjawulo lwaki buli bakatikkiro bano lwe bakola ebintu ebyawukanako ne ku bantu bye balirabye nti byebituufu wagenda kubeerawo enjawukana buli Katikkiro lwakola ekyawukana n'abantu kye balaba bo kino kyekyali badde ekituufu wabeerawo enjawukana okugeza wotuna kaakati ku nkayana z'amataka ezisinga bagenda okumaliriza nti zigweredde Mengo Buganda Land Board ogenda okugira nga Katikkiro influence mweri beeramu ne mubika yes ne mubika Katikkiro eyali badde instrumento mu kusolovinga ebizibu ebyo ne wesanga ng'olumu byeyongedde bweyongezi lwakusinza omusango naye ate kati Katikkiro ono yajjulidde n'amaliriza ne bakitwalira awo kaakati abantu batuuka bajja balaba injustices ezo batuuka trust neggwawo kati kyova olaba trust olwaggwawo batuuka ekiseera nga tebakyasobola kumulaba mu kitiibwa kye baali mulabyemu ekyo kyekimu ku kizibu ekiriwo ennyo ekizibu kino kyaliwo dda nti Katikkiro eyasinga okubeera ow'ebizibu ennyo yali Nsibirwa
mu 1929 yalizayininga kokko bwe baali bagamba kubanga waliwo omwami w'essaza yali ajuliza owekitiibwa Mayiga awo zigwasoose kyo kino njagala okibawa nti bakatikkiro nga nzizeeko ne ku sayidi y'Amayiga obwakatikkiro si kyekintu ekyangu si mmere wabula amawanga gali agamu kye gatusinzaako waalaba nti alemereddwa takaka Nsibirwa kye yakola 29 yalizayininga ng'alaba kikalubye n'addamu n'akomawo ku bwakatikkiro okutuuka 45 1945 wajja ekizibu kyenkulaze kyekireetera mistrust abantu kaakati abaliwo okuba nti no baweebuuka ne batandika okuba nga basobola okwogera katikkiro ne boogera ebyenjawulo kyaliwo si generation eyo tuleme kugyekwasa yokka nti abaana abato wabula abaganda bonna buli lwoyawukana ku bo kye balaba n'obeeramu ne injustice ze balaba nti zibanyiga bagwenyuka Nsibirwa abazungu bajja banenge ekintu kyali kirungi wokitunuulira idea yali nnungi naye ku ntegeere y'omuganda w'ebiseera ebyo balema okumumatiza ekintu n'okukimunnyonnyola n'okukikola nti abazungu gavumenti y'abakolonisi yayagala Makerere University yali tenafuuka university yali college ne baagala bagigeze efuuke university ya East Africa college ekyaliwo awo Makerere college ng'essomero anti yasooka kuba college commission baali bagiyita gundi is it Dirawal commission ye yali commending okuteekawo college nti abanaava eno abasomye mu colony mu kitundu kye bakolonizinze abaana be banaabawadde kuba bateekawo education system baali bagiyita is it Heston and Young is it Hilton and Young commission yali commending nti tubawe ensoma bweti abantu basomere banaatuuka mu secondary then ne balyoka bali commending okuteekawo college abaana aba bavudde no bagende mu college kaakati commission weeteekawo college nejja neetandika batuukaana mu 5 nga balaba need yeeyongedde abasoma beeyongedde ne baagala bageze university ebeere ya East Africa Nsibirwa ye eyali atambuddeko kerate yakyanguyira naye enkola gye baakikolamu abaganda tebaakitegeera nti baaleeta enkola gye baaleeta ne mu parliament wano ne bagigaana eya land acquisition babajjako ettaka lyammwe abantu abaliwo olw'okuba bagenda ogikolamu kye bayita public good olw'obulungi bw'abangi kati wali buli ekitundu ekyo kyolaba Makerere awo acres 100 tannabitegeera tabifunamu kiryawo oyina kubamatiza ate mu nkola ennuŋŋamu baali balina okuteekawo fair compensation just compensation yes nti yadde tomuwadde kinene naye omuteereddewo ekiri just ekisobola okumubeezaawo n'asigala mu bulamu bw'abaddemu tebaakikola kaakati baagadde bageze acres 300 Katikkiro yakikoonamu bukoonyi Nsibirwa kyekyo abaganda abaakiwulira abalinako amataka gaabwe ne bakigaana baali baleese ne idea ya Namulonge okuteekayo research center naye ettaka nga balyagala gavumenti y'abafuzi b'amatwale egenda kutwala twale omuganda yenna ku ttaka lyabwe ekyo baakirabanga ekya Nsibirwa baamaliza bamutemudde musajja baali bamuyita Georgiani erinnya ndyerabidde yamutemula ku lutikko kumpi wali Namidde kakati wogamba bano abavuma nga bali baatemula nako ate kati ne bano just example wa NUP wakugambira nti fo tugamba tuvuma ndi mu byabufuzi siri kubye mboga tuvuma abantu tuli mu kuvuma kale tuvuma nawe waliwo yatta obusi kati awo kye bajja nti oliye erinnya ndyerabidde naye ye kyamusukkako n'agamba kino ekyo tutwalako amataka gaffe Katikkiro ne bamutemula awo Katikkiro wayinza otuuka kakati ate no ekyenjawulo yooni tino ye yakulaga nga alina n'elementi erizayininga naye kakati olaba ku bye banenyeza Katikkiro ebigenze ewala yali badde atuuka n'agamba bino byonna bye banvumye enkoze kyenkoze kimala kandi zayininga akugamba akatamiva akamu tekalemesa lumbo bambaga kugenda mu maaso kakati awo ekitegeeza obeera oyongeddeyo konfulikiti ejja kweyongererayo ddala wobanga tusobola ku addressinga abantu bino bye baagala ne mistress gye bakulinamu nga tebajja na kwesiga nti ddala ne kabaka ali safe
tewaliwo measures zikoleddwa kubalaga nti ddala kabaka ali seefu osuubira ki ekigenda okuddirira awo abantu ojja kubafuula hostayiro tetuganye nti no omujja agamba nti no bano batandika batya okugamba kwani ku Katikkiro monarchies zonna obwakabaka bwali bw'amaanyi nga bulina kye bayitanga absolute power absolute power yakola singa nti ne Bungereza okuvira dda 1600 yali ana mu 6 ku Lwomuweero yakwata kabaka Charles ne bamuteeka ku kimeeza ne bamutemako omutwe ng'ensi eraba kabaka lwakuba yagaana okugondera abantu kyenjagala okubalaga ddenje esobola okuva yadde abantu bayinza okuba nga basobya naye abantu bano amaanyi g'obwakabaka gava mu bantu obwakabaka gye bukoma okubeera virtuous bakiyita gundi the spirit of natural law the spirit behind the monarch is honor. The moment you lose honor mu bantu honor tukidefininga tutyanga ingrained sense of status and responsibility of a working nobility abantu nga bakikwata mu bwongo nti ddala ono musajja wa kabaka era ekyo wakitiibwa buli lwe kiggwa mu bantu obwakabaka tebusobola kusurvivinga naye ayo no nsonga naye ekirala lwaki bato believing Katikkiro kubanga tutambudde nnyo naye ffe kabaka yamutulaga ndabyeko by the way ensonga eyo tekyali ya social media ndabyeko kaawo ne mu kuziika eyo muganda w'Abakyagulanyi Kyagulanyi ayita Muwanga Kivumi n'agamba kaali ssentebe b'ababaka abatwala akabondo k'ababaka ba Buganda mu palamenti osaana natuwa ansa kwani ku bulamu bwa Ssaabasajja kati buyimiridde butya mbadde mu lukiiko lwa Buganda eyo abamu ku bakiise Haji Badru Nkaterega mtegera bulungi nyumba Vice Chancellor Kampala University naga lwaki ffe abasobola tugenda ne tulaba kabaka ndowooza kakati okirabye ekyo wano ti abantu ababulijjo eno abatalina kakwate nnyo ku Royal Family n'entambula yayo bakayana ne baminisita boosuubira n'abakungu bakayana ani amanyi ekituufu Katikkiro yamanyi kubanga kati awo kyenkugambidde nti Katikkiro wenkulaga nti abantu bano abakulemberwa bayina stake mu Bwakabaka bwe batuuka ne babujjamu enta Obwakabaka bujja kuba tebulina maanyi vaayo manyi tulina kwesiga Katikkiro tatulimbangako yes yatugamba nti Ssaabasajja kabaka ekimuluma kye kino alajje agenda okuva bwadde bwali bwebu yatubula tumulabe nga mu public ng'ebadde mutawaanya bubadde buzibu mu kussa yes kakati kino kibeerawo wabadde nga ate kirala aliwo enkola eyo Ssaabasajja kabaka gye yali alamula Obuganda muzirusa okwogerako eri Obuganda ekyo kye kisooka kitegeeza Ssaabasajja kabaka kyali kakati katugambe Katikkiro yes ne wabanga Ssaabasajja oba mulwadde oba alina allergy Bungereza Charles we yalwala wano prostate bavaayo ensi neemanya mu lujjudde nti naye agenda kuba bulungi era agenze wano lwaki temukyogera kyekijja okuleetera abantu bano okuluzinga trust nti olaba ne Bungereza Obwakabaka obuli mu myaka kuva 1666 Obwakabaka we buli bavaayo ne bagondera abantu nti bannange kabaka waffe alina kino ekizibu kati ebyo ebyongera mistrust ne balowooza oba waliwo ekyenjawulo ne balowooza oba byebimu kubireetera abantu bano okubeera nti tebatrustinga mu bigambo bya kabaka bya Katikkiro ne bavaayo n'ebigambo ebyo kyenkulaze nti abantu bano buli lwabeera nga si bamativu Obwakabaka kizibu okunywera basobola n'okusukkaawo nkugambe bali baamaliza batemudde Katikkiro yes nsibirwa tina wano osobola okulaba oli nga dayihadi n'avaayo ne wesanga ng'agezezaako assassination attempt Katikkiro gwolina kasita kyoyina okukola kikulema okukola Katikkiro vaayo oteekewo openness Obwakabaka simanyi oba Katikkiro akyalina endowooza eri eya absolute monarchy nti no tekyakola kati ng'era kubanga simanyi oba bakabaka bano basetinga Katikkiro nga yalina okumalirwako ate era bwe bakikola nti okuprotectinga okuvira ddala Bungereza ne Bungereza babeera ne ba prime minister abajja balizayini ba Benjamin Disraeli n'abalala bonna ne balizayininga Katikkiro bamuteekawo okuba nti no mu kifo ky'okwondoona ekifaananyi kya kabaka mu bantu kuba Obwakabaka obwasooka kabaka be baalinga bakola ku nsonga zaabwe tyotulira kati gundi bali bamuyita Charles the first Bungereza bamutemako omutwe yatuuka ye ne yeesitula n'abasirikale najja mu parliament agala akwata ababaka mu parliament ku musango gwa treason n'asaba sipiika eyaliwo nti njagala obampe baliwa
parliament negamba kigenze wala so singa yali Katikkiro kabaka yali badasigadde ali protected n'avaayo n'agamba Katikkiro nkugjeeko n'atereza embeera kati okudifendinga kabaka mu nsobi ezo ne mu kye bayita monarchies ezirina ezigavaninga okusinza ku consent y'abantu ty'abantu Katikkiro kabeerewo ataase ekifaananyi kya kabaka kakati Katikkiro nga gwe ataase ekifaananyi kya kabaka byonna ebikwata kabaka abantu balina kubisuubirira mwani mu ggwe wekiba kikulemye abantu ne bagenda wayuti era ojja kubeera buleemudi singa wakeera enkya singa teweesanze nti no Uganda ng'ogyeko nti President Museveni nti no obwegugungo n'ebiki nti abantu bakimanyi nti atadiiringa nnyo nabo ajja kubakuba wali badde olaba abantu nga beesitudde paka Mmengo bwe kinaaba kiganyo ojja kulaba ng'olukiiko olugenda Mmengo nekimanya kigenda bweki abantu bawaguze bajje ng'abantu balamu batuuke beekalakaasize mu lukiiko lwaki olinda okutuuka ku mbeera eyo Katikkiro gwe nawulirako gwe baŋŋolera mu Bulange yes basimujjukira bulungi nnyo yali omu omwami wasaza gwe mbadde okugamba oba yali eransi oba yali ani ontwaluka ne batutula amaloboozi najasobola kigumiikiriza abantu baakayana nnyo n'obwa Katikkiro omulala erinnya mwerabidde naye we twafunira independence yali Katikkiro so ne taata we era yaliko Katikkiro naye erinnya ndyerabidde yagenda kyembagamba nti no muwulirize nga eddoboozi ly'abantu yagenda Abangereza ne bajja ne bamusaba nti yes tugenda kufuna obwetwaze nga Buganda kuba yali kati kuba taata we ye yayamba ne Buganda okutuuka okugiwaako kye baali batwala nga semi autonomy nti Buganda yeetengeredde taata we ye yakikola kaakati baatuuka mutabani we nga ye Katikkiro kuva 53 awo we tugenda okufunira independence okutuuka 6 baamusaba nti kikyoyagala Buganda Bungereza tukolere Buganda yasaba ebintu bibiri nsaba amasannyalaze n'amazzi ekyo kyokka kyamuleeterawo obutaagalibwa mu Baganda lwaki Abaganda baali baagala Buganda efuna autonomy nti mu Uganda eyawamu gye baforming after independence yo Uganda ebeere independent kubanga yali kingdom nga bw'ogambye mu kusooka bo bagamba tusigale ku status yaffe oli n'akigaana abantu baagala kirala ono ayagadde kirala ekyo kyokka kyamwawula so emirundi egisinga wabeerawo enjawuka nti abantu babeera ne kye baagala Katikkiro n'akola kye bataagala weewaawo nti kye yakola kye kyali ekituufu nti Bungereza yali teri willing kuwa Buganda autonomy naye abantu olw'okuba tebaamanya nti pressure eri wano ye yakola bukozi ne batamanya nsonga lwaki yasaba amasannyalaze ne batuuka okugamba nti atwafuna ne independence 63 ne baggulawo ebbibiro ly'ekiira naye n'Abaganda abasinga tebafunanga amasannyalaze so singa batusabira autonomy singa twekolera ku bintu byaffe kakati oyinza oba kyokola okikola ku bwa bulungi bw'abantu naye nga tobannyonnyodde abantu balina okutegeera mu mawanga agalina abakulembeze kye bayita enlightened monarchies ng'obwakabaka buli oba constitutional abantu baba beetaaga okumanya ku kiki ekigenda maaso ku situation ez'enjawulo so kaakati wano wetudda ku kino ekyogamba nti okuvuma Katikkiro abaana bavumye Katikkiro bakoze eki kino nakyo nja kubawa nti entandikwa yaakyo nti monarchies kaakati otune Uganda wetwazaawo monarchies twali tetufunangako ku situation eyo okumanya nti monarchy weba evuddewo bwe ziddawo zeetaaga relationship yazo eneebeera etya n'abantu experience twagiyina so mu mawanga g'abazungu baali bakirabyeko kuba monarchy zaavangawoko ne ziddawo ne batereeza ebimukugiza bagikomyawo eri amended naye ebimu tebasobola kubikola ku protectinga monarchy obwakabaka obwasooka wali tosobola ng'omuzungu tannajja nga tosobola kwogera yadde ekintu kyonna kyaki ku kabaka oba family oba loyo family oba omukungu oba omuki nali njogerako nti monarchy ino okuba democratic kuba ze ziriwo kaakati ezitali democratic zibaalaga nti zonna abantu bazikuba kati ebeerewo etya ku mulembe gwa democracy anti kati kyekyo kaakati naye newe kubeera ku mulembe gwa democracy nga twalina abantu abalengerera ewala nga si be baali omanye abantu abaatuula mu CN abakola constitution yaffe bambi tetujja kuba nenye exposure yali ntono bakola bingi monarchy zaali zeetaaga okuziprotectinga mu akantu katono nnyo akaprotectiza amawanga gali ag'abalala teekaliwaako bakiyita less majesty law less majesty law yatandikira ddala kuva kumpi ku gundi
bali bamuyita Justinian Roman Empire ne Lese Majesty Law nti baddira omukungu oba kabaka royal family ne babateekerako etteeka eridefending omuntu yadde okumwataakinga yadde omucriticizinga yadde okukola ki nti mu democracy obwakabaka bulina okubeera nga buli criticized kiryoke era nebungezi tebasobola kuprotecting naye waliwo limiti z'otogenda wala tuwali esanze nga Katikkiro ne royal family ne queen n'abagereka n'abalala nga baba protecting mu mateeka ago Bungereza bagiisa lwali 1848 bagiisa royal act nga n'okuvaayo n'okenca n'ogamba nti no tukoyo obwakabaka buveeko musango gwa treason singa tekyali ekyo obwakabaka tebwali baddewoneka omanyi miliyoni z'abantu ezakola kyekyo nti bo baamanya ebizibu baabiraba nti abantu bwe bafuna eddembe bakozesa eddembe lyabwe ne kabaka bajja kumukuba ati batuwa democracy nga ne batateekako bulimiti obwo nti monarchies ne mawanga agazirina babateerawo era akenkizo ne bateekawo Lese Majesty Law ne mu mawanga amalala Lese Majesty Mauritius bamuyita gundi Junginat yali president Mauritius omusajja bali bamuyita Hoffman yali pilot wa Air Mauritius yatuuka Mauritius embeera nemunyiga ne family ye nga musajja pilot n'avuma president mbuneze lunatic president yakeera enkya parliament nemuwa right okusayininga etteeka erigoba omuntu yenna mu Mauritius okuprotecting ekifaananyi amawanga agayina Lese Majesty Law amawanga agayina obwakabaka n'obukulembeze obulimukko ku nsi bali protected bwe batyo ti omukulembeze tomala gajja gamuvuma ne waaba akoze ensobi kabaka tomala gajja gamuvuma ne waaba akoze ensobi kyogamba n'omwana eyakalakatanga obwakabaka singa si mu Uganda Ebungereza omumawanga agamwago genda mu Saudi Arabia gende gundi waliyo Silent bali bamuyita Bumbo Adred je kabaka tanduka waawo ono Kaliddalu ono atoyo muleka ali musaliri oyo togeza na kugeza kakati kawe omu bali bamuyita Basunje we bali bataddeko Kim Jong yagenda najja mu meeting n'akuba engalo mu ngeri eteraga bamaliza bamuse nti teyateekamu osasi yes oba teyateekamu ssanyu okukubira Kim Jong yes ebyo Kim Jong oyo yetumuleka ali musira tetujja kumuleeta ku situation yeno eri enfuga y'endala okuba ku mawanga agayina ku democracy democracy kitegeeza nti abantu bajja kukozesa right zaabwe bakole buli kyakisimu mulina okubiteeka mu mateeka so kaakati kituuka Ebungereza baliisa 1884 kakati abantu kyabakwata kyafuuka kalicha kibandange yadde obwakabaka bulina ebizibu bye bukoze musirikeeko kakati bapolote wane ekitaliiwo we babuzaawo kati bukazoze ekirungi kyabwe ekyade bakimalira mu Katikkiro twaye Bakatikkiro abazze balekulira ati naye nedda abantu batuuka ku extent ne babakira n'abalala ne basukkaneko kakati waliwo omusajja eyawaguza n'ayingira paka mu lubiri lwa Queen ku kitanda kye n'atuula ekiro sawa mukaaga ogw'ekiro Ebungereza yagenda muntu wa bulijjo awaguza emirundi ebiri nayingira wa Queen yatuuka ku buliri wa Queen okudda engulu bwati ng'omusajja atudde bwati n'amugamba kakkana nga talina kisi yadde teyamanya security ya Queen nti nakadde kamuli mitwetwe wano yanyiga kadde eri abakuumi ne bawulira nti waliwo ekyamu bagenda okujja bamusanga atudde yayita mu ddirisa n'abuuka ekikomera n'ayita mu ddirisa naye nga ekimukozesa ekyo kiki kukola likodi yavudde mu bbaala ng'abagambye nja kubalaga nti nsulako ewa Queen so obwakabaka bulabye ebikangabwa bingi yasooka n'atoloka ogusooka ne bamukwata ne banoonya abakuumi ne banoonya n'amala n'atoloka n'addayo n'amala n'addayo n'okola likodi yali mu Irish n'okola likodi kuno mujja kumpulirako likodi n'agikolera awo so kakati ebyo byonna bibeerawo abantu babeerawo olw'ensonga ez'enjawulo kakati awo obwakabaka bubeera protected mu mawanga agamu olaba Bungereza mbadde nkulaga nti etteeka eryo we baalireeta mulireeta kati abantu ne balirabanga etteeka batuuka ne babeera used naga nti yaddonyiza otya Queen mumuleke temujja kumukola ki kyekitaaliwo mu mawanga okulaga nti gundi Ebungereza Charles yawasa Diana nga Diana muwanvu okusinga Charles
ekyo kyokka kyamala mu maze Bungereza abantu ne bagamba kapo tesaanidde omukyala asinga atya ku mwami tebaatawaana na kuyisa tteeka bayisa buyisa kiragiro nti wageza okubeera wadde okukuba ekifaananyi nga Diana asinga Charles buli omu yakikola yekka so sifa tusinga bali demokrasi mwekubya ekifaananyi nga Diana kaakati bannamawulire kyali bakakatako buli lwe munaabakuba muteekewo akatebe Charles kwalinya kati gwe kuboolage nti ali katebe mwebalaga kabaka nga tassa so kyenkugambire nti ebyo yali nsobi Katikkiro yali alina kulizayininga amawanga gakweka obulwadde gwomalaga mukubawo otya onyonyola kiro kiri kusabasajja tomuleeta mu public okumuswaza bwotyo tegeza kikolebwa Katikkiro kati kituufu kyakoze ekyokweka naye abantu bannyonnyole yadde temumulabyeko naye ali Nairobi kino nakyo abantu bajja kumatiraolwekuwabanabenoonyeza ebyabwe chance yes naye tobalaze nti no mulwadde tebafunye ku information tebakoze eki ate nga bajja kugamba luli yali mulwadde nga wamuleeta so ye yateekawo president embi andi kakati bajja kugamba nebuli twamala kussa kuki kuninga andi kakati teyalirinze nninga yali badde afaayo bulungi kati nga mu lukiiko olubaddewo kali n'agamba bannange sinzira ku kino anyonyodde obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga we buyimiridde ekyo kiryoke naye lwaki walinze okutuuka emabegako wali naye ate baakola mu nsobi okumugjayo okumuleeta ne bamulaga bwe batyo amawanga gaprotectinga abantu kyenkulaze nti no ne Diana muwulira buwulizi ti yes mulwadde ali wano abantu ne baleeta n'ebimuli ne baleeta n'ebirabo ne baleeta kinti mulwadde naye tutegedde mulwadde kye bataakola ate baamugjayo bujja bamuleete mu mbeera eyo amawanga President wa America yali Roosevelt yakimanya no kimanya abasawo ne bamugaa tajja kuwangaala myezi 3 naye nga Sematala agenda mu maaso yakafuga ebisanja ali mu kyakuna mu America kye yakola yaddira n'amanya yes nkitegedde public tejja kumanya naddira najjako vice president yali omunafu n'alonda vice president ow'amaanyi nti ne waafiiraawo nga kuzeeko omuntu naye ng'ensi tetegedde bamulaba atambula akola ebintu naye ng'obulwadde babukwese tosobola kugyayo omuntu mu mbeera bw'etyo so kakyembadde nkulaga nti no baprotectinga abangeeza bakimanya era mu kalicha nga era buli muntu yenna ogenda okukuba Charles ne Diana olina okukuba ng'alina kwayimidde oba sekyo nga Diana agudde mu kifuba kya Charles n'akkamukko bw'ati ekyo ne bakimanya nga siteeka wabula nekibabeera mu mpisa yes kaakati wano kyekitaliiwo nti abantu we baafuna eddembe bakozesa eddembe lyabwe tekibaamu ne protocol kubanga kasozi omuntu omunamawulire omugunjufu olina ebintu byomanyi nti toyinza kukola ate kaakati obugunjufu tebuliiwo wano bwe baatuwa eddembe abantu bo bamanya eddembe ne batamanya nti noliriko komo abaalitandika abazaawo obwakabaka bo balooza bulooza teekawo obwakabaka kiwedde embeera ejja kuba bulungi lubeerera so mu situation babuzaawo baagala bo yes babuzaawo olwokuba baali bagafuna ebigendererwa byabwe okusobola okufuga eggwanga bakimanyi bw'otozaawo bwakabaka Buganda ejja bajja kubeerera ekizibu n'abuzaawo naye nga tebamaze kwetegeeza mu mawanga gali gye bwaddawo obuli constitution bwali bufugibwa era kyemanjagala okugamba nti ne banagamba nti kakati abavubuka beezaze akayigi bagala kugenda kwekalakaasa olubona abakuba ku nsolo butto ate kakati we banaabanga bali orderly basobola okutuuka ne bateekayo ba petition yaabwe oba kiki we banaba bali disorder bajja kubakuba Uganda tukiriza muntu bwekalakaasa ne woba mulimu order andi naye eddembe weeriri basobola okutambula ngani yekalakaasa n'atambula mu mirembe abenyawo batera okutambula ne bagenda ku yes bwekyali badde nti abantu baleke balaga olaba ne Bungereza babeerawo ne square zimanyikiddwa nti abantu basobola okubalaga obutali bumativu bwabwe wane ekitaliwo so abantu wekibeera bwekityo tebajja kukkiriza naye wekibeera bwekityo kaakati ng'obwakabaka omuntu ng'onootegeka okwekalakaasa kuba waliwo okwekalakaasa okubeera n'ekigendererwa ekirungi bannaye Ssaabasajja tulaba nga si mumativu musabe tino tugenda genda olubiri lwa Ssaabasajja oluli bulungi wali waliwo ground eri open musabe awo tino tugenda kujja tubeeraawo tuteekewo ebipapula byaffe twekalakaase kuba mumawanga agalina demokrasi tubanga tuli ku demokrasi abantu balina eddembe yes tuli abantu byabulange tumanyi Ssaabasajja ati si oba abakungu banaatulengera
ekyo kirina okubeerawo abantu okulaga obutali bumativu bwabwe naye lwakuba nti embeera yaffe eyinza obutatusobozesa ku kintu ekyo so okutwaliza awamu obwakabaka nze ku bwange ndaba gye bujja tujja funa ate disaster zinaasingirawo ddala awo twetaaga kuba abantu kakati bakiize mu kalica nti buli kimu mujja kukisabisanga mpaka kigenda okufuukira ekizibu bakatikkira abanajja oluvannyuma kyembagamba nti yes mistress weeri abantu bakkiriza mu katikkiro olw'okuba nti nobabaddewo ebimu bye batakkanya naye ebyenjawulo n'ekira nti engeri gye bamulaba ng'eyeekiranyisa ennyo ne gavumenti ne bakatikkira abaasooka abeekkiriranye ennyo n'abakolonisi abantu baabakolanga bwe batyo abantu kye bakola ki kati manyi obuzibu bwe buli maybe oba bali baali tebategerekekako ku byafaayo yaabwe mu kusooka naye kati batulina katikkiro eyali nva ku ebyo yali tanyigirwa mu ttooke ebyo byakwekiriranye na gavumenti nga hannafuuka hali ate bwamala ofuuka oba oliawo okulaganako olumu ne gavumenti mukulembeze weno munobanja otya ebyammwe nga totuuse yesu kuba kakati jjukira ekintu ng'ekya CBS nga bagigadde n'ebiranga kyetaagisa omuntu asobola diplomasi okugenda okugjayo ki naye kakati obuzibu nti ekyo tekyali badde kizuuka lokolagana ne gavumenti naye bwe bawulira emivuyovuyo gino gye gireeta abantu ganayo yo takyali mu nsa so nze nalibadde nsuubira nti katikkiro ng'ebbanga lino lyonna lyakoze yalibadde atuuka naga okusinziira ku bino na bino kansooka enzireko ebbali olaba abantu baali muyayaanidde ate gye bujja nga nsibirwa kye yakola nti 29 yali zayini nga 40 ne bamala ne bamuzza naye omusajja yaliakubanga ekibufu mayiga akoze nze ku lwange nali ndi awo nga ngatagata nga nabaze katikkira nsingiza kukola ku bintu twatuukirawo mu mwaka ndowooza nga 2010 nga mayiga we bantu basuubira nti n'okujja kuba obukulembeze bw'eggwanga so kaakati we byajjanga bijja bitabuka katikkiro tandisa entalo bino eki yalibadde atuuka naga nti kankitemu nkoze kyenkoze n'amala n'atuula wali walirabye ng'abantu bennyini be batambula okugenda okumukima nti sebo jangu otuyambodde ku bwakatikkiro nti bali kiki tebakomyawo mayiga nti baneono gwe batuleetera bino bwe bityo so kaakati naye ebbanga lino lyonna lyabaddewo emivuyo gijja nekya ya mayiga nekya y'abakatikkiro yes era asobodde okukitambuza ebbanga lino lyonna asobodde okumanaginga state tewabadde kulwanagana nnyo ze yalabako katikkiro mayiga we bamusiba ne bamutambuza ebunyo ne bamutambuza ne Sseggona ne Nambooze nti naye kaakati asobodde okubeerawo era ati si waliwo ebituukiddwako era nali ndowooza ekiribeera mu bwakatikkiro kijja kuba kirala nnyo naye nakizuula nti wenna agenda bwendi ojja kwesanga obwakabaka ate tubutadde mu ddubi mu buli ngeri bwali badde bukubaganya ennyo ne central government nayeta diploma naye mu bintu ebimu vaayoko oyogere n'abantu obalage nti oli pro people nti osupportinga ku populist ideas zaabwe ng'abantu bwe bakayandako ku ttaka nti bannange kino kyapa mu ngalo na bino vaayo olage nti n'oliko ku lw'abantu okolekoko ku reforms abantu ze bajja okulaba nti yes zino ate sisobola okulumirirwa ku bantu yes so naye kyembadde nkolaga nti no obwakabaka ne bakatikkira abagenda okuddako bakimuliro kuba bizibu nti tutadde kalica mu bantu nti saa yonna musobola okubikozesa force ne mukaka ekintu kati ate ne katikkiro chance gyafunye social media ze mu biseera bye eyo baba luba bulwere era buli wabayogera kiba kizibu okuyogera social media kakati ye disadvantage eriwo kakati we ngambira nti ekiseera kino abantu kati ng'ababaka aba parliament bava mu Buganda ko bali badde baga nti bannayi tuveeyo tusabe gavumenti kale abakulembeze ab'ensikirano waveeyo ka protection tusabe parliament bayise teeka wankulaza amateeka amawanga bagayisiza lesi majesty law kwegenda oganoonyeko mu mawanga agasinga gaprotect etake sitake egundi Poland bayise teeka eryo bali bamuyitayize eti Andrzej Duda so ne kakati ye president baatuuka ne baliyisa etteeka nti ne bapulezidenti bannange omuntu yenna okuvaayo n'okola ekintu ekinyiza n'omukulembeze musango kitya oli yaveeyo naddira obusajja bwe n'abuteeka ku posita ya pulezidenti so ndowooza owulira eddalo eri ekika ekyo n'asanga wali posita omulala baamukuba ebungereza gwali mwaka gwa yaddira posita eyaliko kabaka n'agenda omanye okufuuwa n'agenda agifuuyira posita abantu balina evujja eritagambika era bwogenda n'osoma ku lesi majeselo abantu baaliwo kakati bakatunise abakuba ebifaananyi era buli lwosoma mu lesi majeselo
lagade the Bible muntu obajjoni wati who farted on ngetwa chiringa kudisa wali ono najanga bakulaga n'omukanga kugendera dagugo kaba so ebyo byonna ne bagamba abantu bajja kubikola obwakabaka olw'okuba balabo bayina eddembe abaana bakashunya abo bakakweza abo badokitaani ono ate naye nga bakuba ebiriwo bye baalabanga ati kati gwe nabo batofuuye ne okuna atekako omuka ye n'ayongerezaako yes so kakati baabira naye oli yeyagirayo ddala obusajja bwe n'abukuba ku posita ya so kati bagamba ebintu bino byonna okuprotectinga ku bakulembeze bano katuyiseeko amateeka Uganda ekijja okusolovinga bino bayiseeko amateeka ga protectingeko abantu kati nga Naabagereka muvayo mutya ne mumwambalira ekigenza bane bo balowooza mwabali osobola okumanaging office y'obwa Naabagereka n'oba perfect naye wano ku luno baamubakira Ssaabasajja nga alwadde nti Naabagereka be bakoze batya ati kyengambira abo betwetaaga amateeka gabakwateko kiringa Janet Museveni kati unaku ndio mchalo oba olumba waki nokuba kali nakuzo bamuyingizaamu ko mujyobufuzi kati naye era ne waba yingide balina okumanya nti Truman yali president wa America yagamba nti nno kye yayiga ku White House of office y'obwa president nti it's like a kitchen oba fumbiro nti woyingirayo bwoti woba tosobola kugumira bugumu toyinza gisobola n'office y'obwa Naabagereka office y'obwa Katikkiro office y'obwa first lady bannange challenges nene ne wetulikyusa ne tujja ko bano tuzaaka abala bajja kuzisanga so tuleme kubatwalanga abantu ababye ennyo tuba protectingeko Naabagereka yetumuleke kubanga ekisooka ekifo kyalimu tekirondebwa akola bintu bye ajja kubeerawo mpaka yes temwina Semakokera ajja kujja asigalewo nga Namasole oba Queen asigalewo so kakati so kakati ebintu ng'ebyo ebimu bijja kwetaagako gye bujja tujja kigana tukikkirize tujja kwetaaga okuyisa ku mateeka ga protectinga kuba abantu kati tunuliro ne yeeyita simanya pressure kati omwana ng'oyo mu mawanga agategeera genda mu mawanga agategeera gabumu simaina kikikya engeri gye bamutaddemu kubanga n'amateeka wegali agokozesa obubi omutimbagano ago gandibadde gabakwata ati naye era amateeka wegali naye gakkiriza omuntu bamuwe beyiro gakkiriza kebye nkugambidde nti ezo weakness kakati awo katukola omusango mu speed omuntu asavinge ati gabalooya weebali bajja kujja nti yes nedda yadde omusango mukugira naye wano nakino omuntu alina eddembe nalabanga kinyamatama ate yalinga yakola ensobi kuzaake iti olaba engeri lukwago gye yamukanuzaamu amaaso n'amaliza nga newe oba gwe mutuufu osobola n'omukyamu n'asobola ng'olutulo oluddako ate yatazze eyaloopye so kakati we tunaatumira kino tugendere tujja funa bapuresha nga nkaaga we tutaateeka ku mateeka gasobola kubazisa naye nga baweze 8 yali omu bwati ningepika mbu olunaku kakeera ku kalashi ojja kufuna omuwaganyavu agenda gy'akola ebitagambika ate wamulaba kisima kisa kya Mukama yakunamira Obuganda kandi noyo pressure ali na mwana mutate ne byakola byali bikoma mu bigambo omusajja mukulu huyo najja omusajja mukulu yatukunamira kati ayina enjawulo n'oli yateeka obusajja bwe ku kifaananyi kyako ayina njawulo so kakati abo bonna we twetaagirako amateeka n'aba tunazza abantu mu mpisa awatali ekyo tujja kufuna ebikangabwa bingi ebisingira tegeeza bibaddenga wano kati ne government kigiddamu ibaddenga birabwo nti boli abifaako anti kyenkugambye ensonga gwe omuntu gwe balumbye gwe talina wakoseza oba kisigwa buli omu n'agamba kiri kwoli avunanyizibwa sebo gwe bakutteko naye ate wokiwulira kati gwe nawe badde omulonze okusaavinga ati ate wekiddira kiri eri kyeyali akoze kakati kyenkulaga nti kigenda kuva wano ne kuba naddiini tekibataliza ne kubaani bonna kijja kubakwatako n'abalala so tukkirize nti tulinawo voice etulya eyetaagako solutions ewankuweredde nti mawanga amalala nkuwaddeko just for example buto naye amawanga gacekinga abantu abo banaye Bungereza abantu wano waka Queen nga afudde banaye nalaba test democracy yali ku test yatagambika abantu baavayo ne bagamba nti afudde waliyo munnamawulire yawandiika n'agamba abantu babonyeebonye ku mukono gw'omukazi omukadde oyo bamukwata ne bagamba eddembe ly'obuntu yadde weeri naye mu situation ene ya public sensitivity toyina kukikola
era baamukwata Bungereza yalwanagana n'abantu abo ng'abafuddeyo bokka batandise petition obwakabaka bukome ku ono bangi nawano jja kiraba abantu yes babikoye ne institution ebaddewo kati abajagala bo tubakolere ki oyina newo malire essungu twabe ba prime minister ba lustrusawo ba kulidde ngo bebakola ku nsonga zammwe n'obwakabaka osobola okuvayo n'obwogerera bakuwadde eddembe erya buli kika osobola okuvayo n'obwogerera kasa togenda wala nnyo naye olina akulaga nti mu ssewa ya kukungubaga beeyiye ku Buckingham Palace babagamba period ya public sensitivity tekijja kukolebwa yadde eddembe muliyina so abantu kyemulina okumanya eddembe ly'abantu tuliyina naye likyekingibwa si buli kaseera wojja okukolera buli kyoyagadde eddembe lyo teriyina ate kunyigiriza lya mulala yes terina kunyigiriza naye waliwo neribanga teyinyigiriza lya mulala naye situation nga teyeetagisa ddembe abantu bali mukungubaga gw'oli mukugira nti mukazi alyose naafe omukadde oyo kifaananyi kikyowa so mu morality kituuka ne bagamba nti neddaka tuli checking so kyenja okubaga nti Uganda tugenda kulaba bingi paka nga tuzende tutunulira amawanga gali gakoze gatyo okuba nti no bali mu kumpisa nti oli asobola okugamba nti ekifaananyi kino yadde si kirungi sijja kukikuba tulina okumanya tuteekawo amateeka naye gaba si mawandiike naye nga morality gasobola okuteekebwa mu bwongo bw'abantu Katikkiro agambwako naye tulina era okuba protecting nga waliwo ekigenze walugambako waliwo atera okutuuka ne kusuka ne kutuuka kuba pressure abantu ngaabo tulina oba bagambibweko mu ngeri y'okulitisayizinga ti Katikkiro tewaali gyeyo kulitisayizinga mu ngeri so si yakujja n'owemula abantu n'okunamira abantu amawanga n'ag'abazungu agalina democracy baba protectinga. Okay. Yes. Ye Kasozi philosopher. Atukweyanziza nnyo atambule naffe n'olwaleero nsonga za bukulembeze. Tujja kubanga tuddamu obulala Mukama ng'asimye weebale nnyo okubanga otambule naffe. Subscribe nga like nga sharing. Obaka obeerenga butambula. Tukweyanziza. Okay.